Marinas are built world over. World over, marinas are built in water. You can't build a marina on the hill. Yes. Okay. So everything. Yeah. Purposes of investment. Yes, we have. Amanya Nze Nyiramahoro Alice, Chief Commissioner Uganda Scouts Association. Ekibadde ekitulese wano zibadde ensonga z'ettaka ku bantu abamu abatugamba nti no waliwo abaskautu ba trustees baffe ababaguza ettaka naye nga babaguza nga ffe tebatugambye nti babaguzizza ne tusigala nga twewuunya ettaka baalifunira batya nga tetukitegedde bulungi. Aba trustees abo tebalina kuguza nga tebasoose kwebuuza ku Scout Council. Kati we tutuuse wano bo batugambye nti babaguza balina endagaano gye tulina okuddamu tutunulemu tulabe mu butuufu ndagaano ntuufu oba si ntuufu gye tubaddemu wano nabo. Kati tusazeewo nti olunaku olulala tukomewo ate tutunulemu ezo mpapula ze baakola ne ba trustees. Bano ba trustees babeera n'ekyenyinza okuyita hungry for money. Ne banoonya bano ba grabbers basobole ndowooza kubawa ku kasente beebeezeewo ekitali mu mateeka gaffe ng'omusikawutu kuba olina kuba trusted okwesiga bakwesige naawe weesiga abantu naye bo tebagendera ku mateeka g'abasikawutu ne bagenda mu maaso ne banoonya abantu abayinza kubawamu akasente basobole okwebeezaawo ekitali kirungi ku muntu ng'omusikawutu. Era tugenda kubanoonya batubuulire baaliguza batya nga tebatwebuuzizzaako ffe ng'aba kanso ffenna. Nnyonnyola ku lipooti eno mwateekawo akakiiko kakola lipooti ate kagiwadde okuneetwamu. Akana akakiiko ke twateekawo okunoonyereza nako katusobedde wenva ne nkugamba nti abantu abamu tebategeerekeka. Iripooti eyo badde kusooka ewaffe naye era ndowooza waliwo engeri omugago ono yabawaayo kapinati ne basobola kumuwa lipooti gye bataatuwa. Mu kyamazima si kirungi nnyo batuvuddemu okulaba nga bakoze ekyo ate nga ye boodi gye tubadde tumanyi nti erina kutuyambako okulwanirira wano ettaka lyaffe naye tewanaggwaawo n'emyezi emeka ate eridde ssente. Kibi nnyo ng'abasikawutu. Osobola okumanya ga boodi eyo be baliddemu olukwe? Abaali ku kakiiko ako akakiiko ako kaliko Mr. Nyaika Gilbert, kaliko Jita Alex, kaliko Kirabo Pase, waliwo no mulala gwe bakopingako co-opted erinnya lye siritegeera bulungi naye mbadde mulaba ng'ali nabo. Tuli mu kuzimba Radisson Hotel and Marina. Radisson Hotel eri mu nsi yonna okujjako mu Uganda mwokka mwetali. Radisson Hotel guno gwe mukisa gokka gwe yafunye oba gwe twafunye okubanga tugidevelopinga mu kifo kino ekaazi ebusaabala. Wabaddewo amawulire agayitingana ku bwannannyini bw'ettaka naye olwaleero tutuuse ku nzikiriziganya wamu n'abasikawutu era tukkaanyiza nti era nabo ne bakakasa nti Delights Automat ekwasaganya omulimu guno yagula ettaka mu bwenkanya mu mazima n'obwenkanya so tiwakyaliwo kugugugulana kulala konna nga bwe tubadde tulaba mu mawulire ne ku leediyo ebikwatagana ku bwannannyini bw'ettaka. Obwannannyini bw'ettaka olwaleero bukkaanyizibwa
nti Delight yagula ettaka ku ba registered trustees abakkirizibwa okutunda ettaka ly'aba scout okujjako nti wabaddewo amawulire ag'enjawulo agatatuuka kwabo abavunaanyizibwa esebo mugenda kukola mutyo obutakkaanya buno bubadde obugamba nti weeyongeza ne bubatakuguza tukkaanyizza ettaka libanguza tuliyitira abasaveya kubanga woteeri eno gaggadde egenda kuzimbibwa ku bugazi bw'ettaka eziri wakati wa yiika 15 n'abiri era nga Delight yagula yiika 8 ku ba scout ate nga yayina ettaka eryayo eri gy'olengera obwannannyini bwayo bwa Delight Automat okulaba nti tuleeta ewoteeri eno gaggadde mu kifo kino era ku nnyanja eno gy'olaba tujja kuba n'amaato ag'omulembe agatabadde wano mu Uganda. Bannayuganda bagezeko mu bifo nga bw'olaba Dubai, mubadde mumanyi Pearl Marina e Dubai. Mu nsi endala gye tuli e Turkey, e Rwanda, Radisson Hotel, e Kenya, Ethiopia n'ebifo ebirala. Radisson Hotel eyina hoteli ezisuka mu 1405 mu nsi yonna. Guno gwe mukisa gwokka Uganda gwefunye nga Radisson egenda kuweereza abakozi bannayuganda n'okusasula omusolo omulungi. Abakozi abasuka mu 9 abagenda okubanga bakolera mu kifo kino. Kitegeeza nti abagenda okubanga bafunamu basuka olwenda kubanga buli mukozi abeera wano aba alina famire gy'alabirira. N'aba scout nabo baweereddwa first priority okuba nti bebamu ku bannaffe oba betuweereza emirimu. Okuva n'olwaleero aba scout we bali oyinza okubeebuuliza. Okuva n'olwaleero okwerumaluma okubadde mu mawulire ne mu palamenti bisanguddwawo. Era kijja kuba kya nnaku nnyo mmwe bannamawulire ate okuddayo okuteeka ensonga zino mu mawulire. So tetujja kubaawo nsonga zonna ndala okujjako okukwasiza wamu n'aba scout ne tukulaakulanya ekifo kino. Obuzibu bwali buva mu butalaba mawulire, kulaba empapula entuufu n'okulaba nti wazzeewo enkaayana obwannannyini bw'ettaka ng'ettaka bwe mumanyi nti libaddeko obwakabaka wamu n'abalangira abacwa. So olwaleero abasikawutu balina kutereeza mu nsonga ya bwannannyini. Ffe abaagulagana nabo tulina obwenkanya ku ekyo kye balina. Ebwe bwannannyini bw'ettaka ffe tebutukola ki? Tebutukwatako. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bagamba nti nno ettaka lye mwagula mwasussaamu ate ne muyingira ne mu ttaka eddala. Ekyo nakikkaanyizaako nti ettaka lye twagula likolebwa basaveya. Ebiseera bisinga abantu bagenda ne boogera ebintu bya butamanya. Naye mu Uganda gavumenti yateekawo ne institution namba ekulira abasaveya. Bw'oba tosiimye ogenda mu gavumenti saveya najja wano n'apima ettaka. So era olunaku olwokusatu olujja tugenda kupima bulungi ettaka era ettaka libanguza n'abasaveya baabwe n'abaffe tube nga tufunye bulungi obwenkanya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Zino ziringa ntobazi nemate kuyinkirira. Sebo nga bwe nkunyonyodde nti ebintu by'ennyanja oba marina gaba maato. So ag'abalambuzi abatambuze amaato tugabagavugira ku mayinja. Amaato bagavugira ku mazzi era business zaago zirukanyizibwa ku mazzi. Kyova nti ebirungi by'ova wano olinnya ennyonyi ogende Dubai olwaleero ogenda bisanga wano ku marina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Omar Nasolo Sekamatte. Kiki ekigenda okuddirira naye temporarily kyetufunyamu ti bagambye tukendeeza okukola ki bagira balekerawo okusala ebibira byaffe n'okweyongezaayo okutuusa lwe tunaddamu olukiiko next week. Sagala kugiyita nzikirize tukkiriza okuddamu okusisinkana ekyo kyo kituufu naye si ku bye yakoze ebyo byo tetulina n'ekimundu ekyeddagala kyetukkiriziganyako owulidde tewali agenda kukkiriziganya okutwala ttaka ly'abasikawutu with peanuts like that. Ekyo kyenjagala tutegeeragane. So ku ekyo tetunakkiriziganya naye okuddamu okusisinkana tukkiriziganyiza era abasikawutu bakyali banyiifu era batunuulira olabe bwe batunuula bonna balabe tebalina kye bafunyeyo. Agambye nti muwakanya enkulaakulana gy'aleese. Si asoose okuleeta enkulaakulana mu Uganda n'abalala gye biri watali waliwo abazirese bangi naye bw'ogireeta at the expense of ettaka ly'abayuuth eribaddewo emyaka 19 tetumusabangako kutuleetera nkulaakulana eno owulidde
era ne bwatandigireesa abalala bandigireese ku taamuzi ezisinga okutegeeragana kubanga tewetaaga kuba ttaka lya scout eka 16 nti oleese ekulaakulanya kati bo banaakolerawa. tutegeddeko nti waliwo abamu ku batrustees aba scout abeeko baana obutereevu mugenda bbawa bibonero biki? Webali era tujja kuba prosecutinga for abuse of office. Batukola bubi ekyo kituufu tetuyizagaana, bakozesa bubi ofiisi zaabwe, bagezaako oba okwegaggawaza ku busente obutono nga tebakimanyi kye boogerako. Ettaka ly'ekaazi lisitowa tomala galiwaayo ku busente obusamba biro bwe butyo. Profesa, wetutunuulira embeera y'ettaka lino eri ofiisi yaabwe eriko omutwale bano abaami batandika okuzimba nga muwalabu ate era tukyali tetunaba kutuuka ku nteeseganya ntuufu. Tubadde tusuubira nti gino emisango egiba gigenda mu maaso construction oba ne destruction kibireebe erina okuyimirira. Lwaki ekyagenda mu maaso ng'ate n'entobazi era bakyagiriza? Kyetusabye naye kirabika betukontana nabo bamaanyi mu ngeri yaabwe, naye katusabe Katonda abakendeezeeko obaolyawo ne public netuyambako ku ekyo kubanga tewali mu scout mu Uganda ne mu Africa atamanyi bukulu bwa kazi. Kazi tamanyiddwa lwa zi hotel, kazi amanyiddwa lwa scouting. Oyogera history of scouting mu Uganda ne mu Africa otegeeza kazi. So n'olwekyo buli kifo kirina ki uniqueness yayo. Tojagenda mu game park ogobe ensolo ozimbeyo hotel olowooze nti okulaakulanyiza nnyo. So obukulu bwa kazi kyekimu kukiyamba development ya Uganda. Kuba n'ekibira kye baatema kibaddemu ebinyonyi ebika 95 ebitali mu nsi yonna, naye byonna byasenguka byagenze ne bifa in the name of development. So development is relative ate eteekwa okuba ng'egasa abantu bonna okutwalirawo. Profesa, ne bayina we bayambidde mu nsonga eno? Tulina kyetuyambye kubanga be baabawedda n'amabaluwa agabagamba nti mukole eki mugende maaso n'okuzimba wadde mu Lubijiji bafubutula abantu. Siraba kyeyambye nze. Omwami Gilbert Bukenya tumulaba ali kuwanira entobazi lwaki tannaba kutuuka ate mumwegayirire naye atuukewo obaolyawo kinaakyukamu. Bwe tutunuulira ku nsonga endala tulaba nti waliwo abantu ate abagamba bava mu lulyo lwacwa nga bagamba nti ettaka lyerimu bagezaako okulwanira nabo balinako omugabo era lwa nsonga lwaki bali wano. Abantu abo ensonga yaabwe wagitegeddeko? Tukyasoma tugyetegereze bulungi kubanga bayinza okuba balina point naye ekiri mu biwandiiko mu landis kyetugenda nakyo tetujja kgenda na history atali ki bwogenda mu landis bwogera ettaka lino lyani kati wonoga lyali lyagondi ettaka liringa logobuku ya motoka ebaka yagisookako eyadira naye yadira. So n'olwekyo ettaka si logobuku naye ensonga zonna tujja kuzitunulamu insha Allah. Ebuuzo liweddeyo.